abazzukulu b'omutaka Nsamba okuva mu luggya lwa Lugoye mu lunyiriri lwa Mito mu mutubandirisa mu ssiga lya Muwonge Jalamba bakuŋŋaanidde ku mbuga y'oluggya mu kusala entotto ku ngeri y'okuzza essiga lyabwe ku ntikko. Enteekateeka zino omutaka Nsamba Rosias Magandaazi azitandise na kusimba muti ogw'ekijjukizo ng'akabonero k'okukuuma obutonde bw'ensi. Essiga lya Muwonge lirimu ku masiga 32 agakola ekika ky'engabi era omukulu w'essiga lino akalatidde abazzukulu okuwala enjawukana ezitabayamba babeere bumu. Omutaka Nsamba Rosias Magandaazi era akalatidde abazzukulu okubeera abasaale nga beetanira okwabya ennyimbe ng'ennono za Buganda bwe zirambika. Abatuuze ebyabafu bakoze eki oba weeretedde kikolibwa tulwana okulaba nga tufunda byaki. Omutaka ayongeddeko n'akubiriza abazzukulu okwewala okwetundako ettaka ensangi zino era ng'essira litadde nnyo ku bajjwa wamu n'abasika. Naye abamu si babi bakuuma ebintu by'abajjajjaabwe ne bagamba mukola ki. Waliwo mbe nalimu ng'abajjwa balinye baganye nedda ono kojja yabadde atuuze wano naye tetukkiriza kukola ki. Abo balungi. Ate Richard Mugabi Museesa omukumi w'entebe y'oluggya akalatidde abazzukulu okubeera abakozi ennyo okulaakulanya ekika. Onkubiriza bazzukulu bange basobole okugoberera ensonga z'ekika wonna wekiba kyetaagisizza. Mbakubiriza okubeera abantu abakozi era abantu abagoberera ennono ya Buganda. Kitusanyudde nnyo nti ku mukolo guno tusisinkanye abantu ab'enjawulo abali batubuzeeko era ne tusanyuka abaana baffe bakitaffe basenga baffe. Omutaka omukulu w'ekika Jjajjaffe Nsamba n'atukubiriza okwagala ebika byaffe n'okujjumbira enkiiko n'enteekateeka zonna ezikolebwa mu bika byaffe. Mu ngeri eyo nkubiriza Abaganda mwenna okujjumbiranga emikolo egy'obuwangwa gyonna Ssaabasajja Kabaka gy'ateekateeka n'emiranga gyonna gy'akuba tusobole okuzza Buganda ku ntikko. Kale